Kiwandiiko kino kiyimiriza enteekateeka ez'ekibiina ki NUP okutalaaga eggwanga n'okuggulawo ofiisi zaabwe. Ekiragiro kino kiyimiriza enteekateeka zino mu bunnambiro okutuusa ekiseera eky'oluvannyuma nga balongosezza mu nkola yaabwe ey'okutalaaga eggwanga. Era Deputy Inspector General Police alaga nti nga bwe mumanyi ekitongole ki poliisi kirina obuvunaanyizibwa obw'okulondoola n'okulaba nti amateeka gawanirirwa mu nkuŋŋaana ez'enjawulo, era nga kisinziira ku kawaayiro namba 32 akatundu akasooka ak'etteeka lya poliisi kwe kasinziira okuwa ekibiina ki NUP olukusa olw'okutalaaga eggwanga okuggulawo offices ez'enjawulo n'okukunga abawagizi baabwe. Era mu lukusa olwo waliwo obukwakkulizo era obwali bwateekebwawo okubasobozesa okutambuza enkuŋŋaana zaabwe zino, okuggulawo offices ez'enjawulo wakati w'emirembe. Babalagira okulaba nti bafuna olukusa okuva mu bifo mwe bagenda okukunga abantu baabwe wabweru wa offices zaabwe mu kitundu ekyo. Ne babalaga nti kiba kirungi okuteeka enkuŋŋaana zaabwe zino oba okusisinkana abawagizi baabwe mu town halls oba mu bifo nga biggaddwa bulungi, ebisaawe nga biggaddwa birungi n'ebirala. Era mu bukwakkulizo obwateekebwawo waali nti tewalina kubeera bikolwa bya kukumba, kwekalakaasa, kuteekawo nkuŋŋaana nga teziri mu mateeka, ebikolwa ebivumirira emirembe mu nkuŋŋaana n'okukumaakuma mu bantu omuliro. Newankubadde ng'ekitongole ki poliisi tuwagira n'okuwanirira eddembe ly'abantu kinnoomu, ebibiina ebyenjawulo n'abatuuze okukuŋŋaana n'okusisinkana okuteesa ebintu eby'omugaso eri eggwanga. Tukizudde nti mu bitundu byonna ekibiina ki NUP mwe kibadde kitambula nga kikunga abantu abawagizi baakyo, mubaddemu ebikolwa ebivumirira obukwakkulizo obwateekebwawo, omuli okutaataaganya emirembe n'eddembe mu bitundu, okutaataaganya entambula y'ebidduka, okukosa ebyobusuubuzi mu bitundu ebyenjawulo, okwonoona ebintu nga mu kibuga ekya Mbarara City. Abawagizi bano balina emmotoka Toyota Haas registration number UBD 251 gye bayasaayasa endabirwamu n'okukoonakoona. Mulimu n'obubenje obuzze bubeerawo, omuli akabenje akabadde mu kibuga ky'e Hoima nga 11 omwezi ogw'omwenda omwafiiriddemu omuvubuka Mugisa Norman, ate n'abalala 10 ne bafuna ebisago eby'amaanyi wakati mu convoy eya NUP. Ate n'okwongerako juzi wano Kasana Luweero mu kukunga abantu bano bakozesa
olulimi olukambwe olukumakuma mu bantu obuliro oluyuzayuza mu bannayuganda n'okusiga obukyayi n'ennyiike ne bavaayo n'ebigambo ebivuga ebiragira ebyokumaamulako gavumenti eyalondebwa mu butongole ate n'ebigambo ebivoola omukulembeze w'eggwanga Uganda. Era olw'ebikolwa bino ebizze nga bikontana n'obukwakulizo obwateekebwawo wakati w'obumenyi bw'amateeka awo ekitongole kipoliisi we kiviiriddeyo bunnambiro n'okuyimiriza okukunga okwa NUP ne offices n'okugula offices mu bitundu ebiba bisigadde. Ekiwandiiko kino kigoberedde ekiwandiiko era kye twaweerezza ekitongole ekibiina ki NUP ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omwenda 2023 nga tubalaga tuyimirizza enteekateeka zaabwe okutuusa ekiseera we banaatulaga nti beeteefuteefu okutambulira wansi w'amateeka n'okugoberera obukwakulizo buno obuzze buteekebwawo. Era obubaka buno obw'amaanyi tubuweereza nga tulaga bannayuganda n'abantu bonna nti ensi yaffe Uganda tegenda kulindirira byalo, bibuga, trading centers n'ebibuga eby'amaanyi nga Kampala okukwatibwa omuliro tulyoke tutandike okuteekamu amaanyi okulaba nga tukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Era tugenda kweyongera okulaba nga ebikolwa bino ebyejjoogo ebikolwa eby'okutiisatiisa abantu abawagizi abamu aba NUP abavubuka ke batera nnyo okukozesa nga bagenda mu nkuŋŋaana zaabwe zino ez'enjawulo oba nga bawerekera pulezidenti waabwe owa NUP tugenda kulaba nga beeyimirizibwa. Tetugenda kukkiriza ffujjo lino kweyongerayo eri abantu ba bulijjo awamu n'ab'ebyokwerinda. Tulina enteekateeka ez'amaanyi okulaba nga tuwanirira ebyokwerinda nga tukoleganira wamu n'ebitongole ebirina obuvunaanyizibwa ku byokwerinda, era tujja kuba nga tudduukirira oba nga tulondoola abo abeeteeseteese oba abakulembera mu bikolwa eby'effujjo n'okukumakuma mu bannayuganda omuliro ebisobola okuviirako eggwanga lyaffe Uganda okutabanguka. Tukimanyi nti ensi yaffe Uganda y'ensi emu kwaga amawanga amangi omuli akalembekereze, omuli eddembe, era tugenda kulaba nga tukozesa amaanyi mangi okulaba nga eddembe lino lisigala mu ggwanga lyaffe Uganda. Ekiragiro kino kiteekeddwa mu nkola okutuusa ekiseera ekibiina ki NUP bwe kijja okuvaayo n'okulaga nti kyeteefuteefu okugondera amateeka ag'eggwanga Uganda. Ataddeko omukono ye Kasigazi tumusiime, Major General ate omumyuka wa Inspector General Police.